oli mukulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Tuddeyo ku nsonga singa bukinkya banyine kaadi. Allah ageze. Nze taata w'ekibiina mu Kiboga. Newankubadde abamu bakiwulira abanjogerera amafukuule kibakosa ku mitima akyeyagaliramu nnyo. Nnyino kyeyagaliramu kubanga obayita obumalirivu. Bw'omalirira n'okola ekintu okimala okuba nga kivuddeyo nga kirabise bulungi kyenyumirizeemu. Kubanga gwe atayagala kyenyumirizeemu tewaliiwo nga tutoba twayita mu bizibu bingi. Singa bukyenkya Mukama ng'ageze nze siina kyenja kukola nga taata w'ekibiina. Sijja kugamba nti kakati kansaleddiro ngene mu DP. Sijja kugamba kakati kansaleddiro ngene mu DA. Simaka ngene mu pate gundi. Nja kuyita buyisi balonzi bange, abawagizi bange. Kuba President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba amaanyi gali mu bantu. Amaanyi gali mu ki? Ye motto yaffe gamba people power, our power. Tutambulira. Nja bayita bo bennyini be bajja okusalawo bagaye Honorable waffe ekikoleddwako ffe tukugamba kola kino. Mbaddiza amaanyi gaabwe. Nga President bwe yagenda owaba omusango n'atuuka n'azuula nti gy'awabye omusango tali bwenkanya. N'agamba omusango ngugjeeyo nguzizza mu bantu. Atuukiriza nnono yaffe nti people power, our power. Then nze abantu bange nga mmaze obbayita be bajja okuŋŋamba ti Honorable waffe tukusaba kola kino. Bayinza okuŋŋamba tukusaba wagira onaakutte kaadi. Bayinza okuŋŋamba tukusaba komawo nga independent candidate. Ebyo bibeera mu bantu baffe ge bayita amaanyi gaaki g'abantu. So nze ndi mumativu nnyo Mukama ng'akkiriza inshallah kaadi nja kugifuna. Naye olw'enziro gye bantaddeko fayiro ze bampandiiseeko ekavule. Just know kyonna kisoboka olunaku ne lukya ebintu ne bikyukamu ne basoma erinnya eddala. Nga bagamba nti omukka omwe akaka akeeru ne kafuluma nga leero kafulumidde ku mutwe gwa mulala. Omutwe gwa mulala. So mu mbeera eyo naye nga ndi mugumu nnyo nti abawagizi bange bo bajja kumbuulira ekituufu ekyo kati sinza bajeemera kye baŋŋamba kye baŋŋenda okuzzaako. Kati abakwesimbyeko bangi oba we mwesimbye ku kifo ekyo golowooza balina wegamba obugunjufu obwo okusobola okutwala ekifo kino singa oba tokitutte. Balina obumalirivu obwo n'ebisaanizo ebyo biyinza okutwala ekifo ekyo. Ombuuzizza ekibuuzo kirungi nnyo. Ombuuzizza ekibuuzo kirungi nnyo. Lwaki? Nti ebyobufuzi ebbanga lye mbimazeemu naddala wano mu Kiboga nyina ekintu kyenzudde. Kiki kyenzudde mu byobufuzi byaffe bya Kiboga? Bannakiboga twagenda wano okutandikawo people power oba NUP. Twasanga Kiboga eno bagiyita makka ya NRM. Era nga mu byafaayo y'emu ku zi district NRM mwebadde esinga obuwagizi. Kye kigitumisa Makka. Makka kye kibuga ekikulu ekya Saudi Arabia. Makka kitegeeza nti awo y'ensibuko. Y'ensibuko olw'okuba obusiraamu bwava mu Saudi Arabia bagamba Makka y'ensibuko y'obusiraamu. Kati bagamba nti Kiboga ye Makka ya NRM kitegeeza NRM esibuka yali esibuka wano mu Kiboga nga y'amaanyi nnyo. Omulimu gwe twakola twagenda tuperereza abantu baffe nedda musobola kujja gye tuli. Mukama n'atusaasira ne tufuna ebbendobende lyatukkiririzaamu era kwe kulaba twafuna obuwanguzi obwo. Naye wakati awo nyina ekintu kye nazuula ng'omukulembeze. Kati nja kuwa ekyokulabirako nga mu Kiboga Town Council. Buli gwe nawa kaadi kuba pate yanneesiga ne ŋŋamba Honorable gwagenda okugaba kaadi ng'omukulembeze w'ekibiina mu kalulu ka 2021. Buli gwe nagamba nga nti gundi yaba afuna kaadi mu Kiboga Town Council bonna be nawa kaadi baawangula. Bonna okuleka omukyalo ogwo gwe sigenda kwogera mannya ge kuba wenna agoogera yinza olowooza ndi mumukkakkanya. Naye bwe nagenda neebuuza ku bantu ti lwaki kandidate wange omukyalo oli teyawangudde nga baŋŋamba newankubadde NUP tugyagadde era mwagituguza ne tugigula naye nammwe muleete nga abantu ddala bitulaba nga ate balimu ensa. Bitulaba nga ate bajja kubaako kye bagenda okugattako bagwanidde. Si bwe mujja okugamba nti kakati olw'okuba nga NUP
ate tugenda nga tuwa buli kwe mukoze ekyo gwe muleese mu Kiboga Town Council wano nuupu eri mu bitundu nga 85 ku 100 nuupu naye nayewuunya beerekereze ne bagamba nedda ku mukyalo we gwe nkugambye katuweemu ow'NRM n'amuwangulira ddala ntebereza ate tukakasa nuupu eri mu bitundu 85 n'awangulira ddala waffe wa nuupu n'obululu bwali mu range ennene nga siga nti amuwanguddeko bulu 10 bulu bwatambulidde nga buli nga mu 10 ninyina nga nagenda mala okukola survey nga bannakiboga newankubadde ba opposition abannupu bakkiririza mu kaadi naye singa ogikwasa omuntu bwe balaba nga taliimu nsa nga tagwanidde ate beekobaana basobola okulondamu omuntu omulala. So wakye ekibuuzo kiri kyobadde obuuza kibadde kitya ekibuuzo ekyo nti muba kwesimbyeko golowooza mulimu ayina ensi ezo z'olaba mulimu ayina embavu buli gye mpita nga nsaba akalulu abawagizi baffe aba nuupu n'aba NRM kati bendobendo lya NRM erimpagira eririwo eryo eri ababadde abakonale mu Mutumba banyiize kuba engeri gye babawanguddemu ebadde y'amankwetu eri ababadde abakonale bo Yamaani ababadde abakonale bo Yiga ababadde abakonale bo Maaso ababadde abakonale bo Mukasa ababadde abakonale bo Anyango Lilian ababadde abakonale bo Sekamanya owa Vibe bonna banyiize buli gye mpita abamu bankubira amasimu abamu bansanga maaso ku maaso ku ofiisi yange eri ku Butikkiro ne baŋŋamba Honorable Muhammad mwenna abannuupu abavuganya ku kaadi gwe wekka agenda okutusobolera okukuba muto wange oli yakutte kaadi y'NRM era baŋŋamba beno tuli beeteefuteefu okuwagira bangenda mu bannuupu baŋŋamba Honorable waffe gwe wekka gwe tulaba asobola okuleeta obuwanguzi ku kaadi ya nuupu mu Kiboga West bwe tumulisa tooki mu banne bonna bavuganya nabo ko tuli mukaaga tetulabamu ayinza nagezaako n'akatikitiki kitegeeza isinga kaadi eno wabeerawo obulyako obukolebwa nga beesigama ku pokopoko bannanga abannupu gwe bagenze batwala ekavule ne kijja kaadi nga tebagimpadde kitegeeza nuupu egenda kuba efiiriddwa ekifo kino kubanga byebirowoozo byebalowoozi genfuna mu bantu olunaku lwajjo nabaddeko ku radio Kiboga ndowooza wowulidde amasimu agabadde gavuga oba wabaddeko bonna nga bagamba teri kuzannyira mu kino twakirabako ko Makerere Makerere ku university akawedde president yes mutabani wa Honorable Nyanzi Sentamu Churchill yes Churchill n'omuvubuka omulala basalirwa Churchill ba mu makadi ya nuupu olw'ensonga ezaaliwo kubanga vetting tosobola kuba certain nti ddala bakoze ekisembyeyo mu butuufu bwe bamala okumu makadi ekyaddako kyali ki kooli manneke munyinye kaadi abalonzi be ne baddayo mu balonzi Makerere n'abagamba netukole kino mugamba amaanyi gali mu bantu president yatugamba ku mawongo wa independent bwe yakomawo kati yawaliyo yagirudi ki president naye nebaza mukama nti akyali mugonvu eri president waffe era bwe bamukubira ku affairs za nuupu era awuliriza n'akola ki kuba kyekibiina kye newankubadde waliwo ensobi ezaakolebwa era ne president namuwulirako lumu president waffe Kyagulanyi ng'agamba nti oba oliawo mu kugaba kaadi waliwo bye bataatunuulira so sirabamu olwonziramu ekibuuzo kyaffe muffena tuli mukaaga kuliko nze Muhammadu Kibuuka kuliko Honorable Evelyn Bukirwa kuliko Honorable Nkubi Haruna kuliko Honorable Weesige Simon omusomesa w'ekibiga kuliko Honorable Dr. Bukulu Joseph William ne kubeerako ne Honorable Grace Kakooza Nakyanzi okusinziira ku mawulire genfuna okuva mu bawagizi bange ne bannakiboga bonna temuli mu bba asobola kuba nga twekira buwanguzi nga bamuwadde kaadi tebalina mbavu embavu bayinza abagiina naye abantu abalonda kyekiri kyenkugambye nti candidate wange omu mu town council wano awasibuka opposition ye baamumma ate yamuwangula natamuwangula nakalulu katono
n'amukuba range ennene ngendo oyita mu bantu ng'omukulembeze w'ekibiina bagamba kiki ekyabaawo ne baŋŋamba nedda naffe omukwaga kaadi mwegendereze mujja baako be mukwasa kaadi ate ffe tunyiige bunyiizi tukole ekiddako nno nabagamba singa mwanyiiga nga mukwasamu wa independent buno mutawate wa NRM kobba kasemu mwakola ensobi tetwalina option ndala ekyali kisigadde kyali kimu ffe kuteeka wuuno kati wawe nsabira bakandidate bange benvuganya nammwe obugumiikiriza kitundu ku bukkiriza bw'omuntu era ffe mu nzikiriza ffe ey'obusiraamu Katonda tugamba nti abeera wamu n'abagumiikiriza inna allaha bimaa sabirin Allah ali wamu n'abagumiikiriza nammwe mbasaba mubeere bagumiikiriza benvuganya nabo temuteekamu mutima gwaffutwa ku lw'ensonga tulwanirira kibiina ani aleeta wiini ogenda funamu ki ng'ogenze n'onkonjera tageti yo neeyitamu ne bakukwasa kaadi naye era notaleeta buwanguzi bwa kibiina ogenda funamu ki ekibiina kiruuzinze naawe mwennyini oluuzinze oyinza okwebuuza lwaki Muhammadu gw'olowooza gwe baagala ennyo ekinjagaza kiri very open and plain abantu banjagalako obuvumu baga teri muntu atali muvumu asobola kujja n'atandika ekibiina ky'opposition mu kitundu obwo obuvumu bwasinga okunnenyumirizaamu ekyokubiri banjagalako obukkakkamu n'empisa Mukama ze yampa ne bakadde bange Mukama yeesizaamu ne banjigiriza empisa nga bankuza tuvula twazimba ekibiina kya NUP nga bagamba kyekisinga empisa era ssebo ne Electoral Commission yampa ebbaluwa y'omukandidate yasinga okuba n'empisa mu kalulu akaggwa okiyita kitono inshallah tugenze tuba bakandidate bonna omuntu asinze okuba n'empisa n'okweyisa obulungi mu kunoonya akalulu Muhammadu Kibuuka ezo empisa ne zibanga nazo abalonzi bannyenyumirizaamu ekirala kye banjagalako bagamba nti Muhammadu Kibuuka bwe kituuka ku NUP amanye entandikwa yajja etya abudaabuda abantu be era ne bapayoniyaze baffe bonna bagamba singa Muhammadu anaagenda mu parliament ffe tuli bamativu nga naffe NUP ajja kuba nga tuyamba ozimba ekibiina naffe bapayoniya tujja baako wetunywera ku tuzzi oba nga nage parliament waliyo omugaati eriyo ababaka bagenda mu parliament n'omugaati n'agulya ogu n'agwesimbamu omugaati n'agubwebwene emyaka egi 5 naye nga bano bafuutu sooja be tulina mu district aba NUP nga baviiriddemu abo bagenda beeyaguza lujjo basiiwuuka bagenda ne babalangira kakati mwawanguza gundi ali mu parliament naye abakoledde ki oli fees zakusumbuwanga abaana bo nga tebasoma n'otoba n'onoonya akalulu ekyali kyonna n'okimalako tye n'awangula naye lekulinga n'abaana tebakola ki tebasoma kati bo bagamba Muhammadu nga taata waffe eyatuyita n'atukumaakuma bw'aba ate awangudde tasobola kuba nga atugobera bweru okiraba mukama wange era kyova olaba nti bonna bamatifu ate watudda ku NRM baba NRM baga tobawulira nko NRM nyini mu NUP Muhammadu yekka gwe tulaba yasobola okuba nga atukolera omulimu bonna bali ababadde disappointed tebadduseeko kugenda wa candidate mulala bonna bazze era mbeera ku office ne mbarisiivinga tebaakomyawo abamu baŋŋamye n'okuŋŋamba tibonalebo waffe tukusaba tukoleyo t-shirts nga ziriko kifaananyi kyo wekka okitegedde era kati ebigambo bino byenjogera ojja kusangawo abagenda bankonjera nga bwe banaabifuna bagenda biddusa misinde ekavule mulaba kamalizeewo kano biddusa emisinde ekavule bagenda mulaba kakati wano wuno yabadde agamba mbeera nsana okukubisa t-shirt nga teziriko pulezidenti ngamba pulezidenti Kyagulanyi kati olaba NUP yeeyo beggumidde kyembagamba nti tuyige politics olwaliro osanga omuwagizi n'agamba Muhammadu Kibuuka ngenda kukuwagira nze mbadde wa Honorable Mutumba naye omutima gwange gwagala pulezidenti Museveni omuntu otogenda kumuvuma togenda kumugoba naye wakati awo nga okyamupeerereza akyuse obwongo bwe budde ku pulezidenti Kyagulanyi sooka omuweru kaaminge olwekyo kyakoze nti kati gwakola kyakuwagira amakulu bwe bakuwa kadi agenda tikinga manvuuli nfuna kati amaze omalira akuwagira sooka omuweru kaaminge era bwe bajja ebadde ttiimu nene nya NRM wiiki eweddezze ne baŋŋamba twagala tutwale ne t-shirts nga teziriko kifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi naye nga ziriko kikyo wekka mbagamba naye ze zange ziba za red mbagamba red no problem naye gwe zituwe tukole ki
era namaze dozi fulya weziri bagenda kwambala bonna bagamba Muhammadu yekka yagenda tuletera obuwanguzi nakasemberayo ddala lwaki bantaddemu obwesige bagamba Muhammadu ye musajja aliriraye bo yesigika ate abeerawo waliwo bannange benvuganya nabo mu NUP nga tebabeerawo mu ggwanga wabula bagera akadde k'akalulu nga kasembedde ne babuuka ne balinnya ennyonyi ne bava gye bava e Bulaaya ne bayiika mu kibuga ne baleka okugamba nsasente nga kikulaga nti omuntu watuukidde okuba nga tabeerawo bwana malogene mu paalamenti wanajja abeerewo kisoboka kuba kati mukadde kano aba abeeguya nnyo alina obbalaga nti wendi ne agaanye okulabika wabula akola buntimu gwa kusindika ttiimu mugende mukogeramu bagamba Muhammadu waffe akulidde wano bamuzaala Buzibwera bakadde be tubamanyi bajjajja be tubamanyi tie asomedde wano somedde bamusuta primary school ne secondary school emyaka 10 mu Church of Uganda yensomesezza n'oluzungu lwengenda okwogera mu parliament lwonna enseekankane lwabamusuuta primary and secondary schools emyaka 10 n'ogumu namaka takomyawo bwe yamala okukka mu busomesa yadda n'asomesa abaana baffe badokitazi abafulumizza abali ekibuga mu ddwaliro engulu tobala njabbe wayikokola nga dokita wange Dr. Kimenyi Abe oba omumanyi dokita oyo musomesa wange ku Xavier yakusomesa wange ku Xavier oyo muyizi wange kuva mu senior 1 era musuuta aka senior 6 era omu ku bayizi be nasomesa wano mu kibuga n'afuna ey'okubala nja kuwaayo omulala engineer Wante Moses omumanyi wali ku Wakisi era transport officer oyo muyizi wange namujja mu senior 1 era musuuta mpaka senior 6 era naye yafuna M kubala kati bagamba asomesezza abaana baffe wentuuka mu basomesa ba science abo tobala benfulumizza bwogenda mu basawo tobala ba engineers mafulumizza bagamba oyo ye muntu gutwagala amanyi ensonga za kiboga amanyi obunyomero bwa kiboga ebisoomoozo bya kiboga nabikola ki abimanyi kati mu mbeera eyo luli balibanga banvunaana bagamba Muhammadu ekikulu taggumidde bulungi talina waka naye ennaku z'omwezi 28 mwezi ndowooza gwali gwa 6 nayita bannakiboga ne bajja ewaka ku lusozi okulira radio Kiboga nembaga agono ge maka gaffe era ge gagenda googeza abannanfuusa batatwagaliza ebikikinike niboogera kino neboogera kiri naye abo mubalekete mubafaako ensi bwetyo Mukama yagitonda buli weewaano funa ekirungi waba abalwana okwaba bakikulemesa wera wana okolera ekitundu kyo waliwo omukono guno ogulala gujja kulwane gugaye tojja kikolera mu ngeri y'enjawulo so yensonga lwaki abantu bonna nga tofudde ku pate bonna baga Muhammadu yagwanidde mu ngeri y'enjawulo kati enkwata gy'okwata mu campaign zo n'enkwata gy'okwata mu abantu si yemu ku kirowoozesa banno we muli mu race nti olabika oteetera nnyo n'aba NRM webala ekibuuzo ekyo mukama wange politics abantu baffe abasinga tebamumanyi era singa omuntu yali atandise politics mu kiboga wano wa opposition nga Mukama teyayisiza ku nze nga yali muntu mulala najja n'enkola eya kibuli balina kuziba kya kibuli ey'ekibuli nupu yategenda kuba namulandira wano kiboga politics olina osooka n'omutegeera nti olwaliwo tuli ku nkola ey'ebibiina eby'enjawulo multi party system politics buli muntu wagenda mu kibiina kye gwe omutima gwe gye gusiimye nganze bwe ndi mu NUP omutima gwe gye gwasiima era gye nsuubira ebirungi ebyokulaba nti eggwanga lyaffe ligenda kutereera ali mu NRM ddembe lye ali mu DP kyekimu eyagenze mu DA ddembe lye FDC and what have you tugenda benzo olowoozaako mu multi party politics gwe omulimu gwe gwolina gumu kuperereza ali mu kibiina ekyotalimu n'omugamba jangu eno n'omulaga ebirungi n'omulaga ebibi ebiri eri n'ojjanga omusembeza mpola nga tutambuza okuleeta NUP wano mu kiboga waliwo gye twatuuka nga ne tufukamira ne bagamba ku kyalo kino singa gundi ategeera idea ya NUP nakkiriza wano ekyalo kyonna mugenda mu kiwangudde kati ng'olwo tuyinza omwezingirira olunaku lumulama ne tusiiba wuwe nze ne nfukamira bwe nti mu ttaka ne mugaa chairman gwatutaasa mwagenda ng'okuva awo nga chairman akyuse onfuna mukama wange
kibayita politics. Kati abantu baffe abalowooza nti olw'okubanga njogera kuba NRM mbawe eddembe lyabwe balowooza nti ayinza okuba ateetera ne NRM bakyogera mu butamanya. Naye singa olunaku luli kye ne bafuna okumanya tebagenda kubanga baddamu kukyogera. Bwe twazimba ekibiina era ne President waffe His Excellency Kyagulanyi akimanyi wakati mu bukkakka mu bugonvu abantu obazza agaanye mulekere eddembe tomuvuma tomuŋoola eddembe lye nga naye bw'atagenda kuŋoola olw'okuba ggwe oli wa Nuupu bagenda okulekera eddembe lyo. Era ensonga lwaki wano mu kibuga tewawulirako nnyo cases za kugenda mu kkomera basibe abaana batulugunye abaana nabatuuzanga ne mbagamba nedda mubeere bakkakkamu. Lwaki mukuma omuliro wano? Lwaki mutusoomooza poliisi? Mugireke ekola emirimu gyayo etuuke okubanga etukwata nga ddala kyetukwatidde buli omu agenda ginenya egambe naye kakati mukwata baaki. Ensonyize ku poliisi bwe ŋŋendawo bannyamiriza mu kitiibwa bagamba omusajja ono yatukuumira opposition yaffe nga ya mirembe era singa twajja nankola ya kibuli. So ekibuuzo ky'obuuzizza nkimaliriza nga ngamba bannakibuga mwenna bampuliriza nti ebyobufuzi bwe birina okuba tulina kuba ba mukwano. Agaanye okuwagira olw'okuba muli mu kibiina kya njawulo tomukyawa sigala nga omuperereza bw'abanga aganye muleke ddembe lye. Ate abasembedde baanirize mu kitiibwa mu mukwano bwe tugenda okuba nga tutambuza ebyobufuzi nga bya mulembe nnyo. Era kati nze olwaleero mpulira essanyu lingi wakati nga ndi wa Nuupu kadi nga bagimpadde ate ogenda kulaba ab'NRM nga banjiira akalulu. Okiraba? Olwatuuka yeebuuze Muhammadu awangudde mu bitundu 98 ku buli 100. Anti abadde ayagala aba Nuupu bonna bamuwadde, aba NRM bonna bamuwadde. Kali akabuuzo ke wabuuzizza singa Mukama agera ne batumma kaadi abalonzi ne bagenda bagala nedda Muhammadu komawo ngo wa independent nga kivudde mu bo ojja kusanga aba NRM bampadde akalulu kubanga olwa bonna bagaffe ffe tetwakwagala ku ballot paper wagenda tutaasa mbataasa ki bagamba neddo mutowo oli yawangudde kaadi eya NRM tetumutegeera wajava wajalaga nfuna mukama wange twagala omwana waffe kutugenda omanya tugenda musanga wano bakadde bali wano tujja kuba essimu akole bwati so si kuba ssimu agijjeko ngeri y'enjawulo bonna bagenda ate aba Nuupu era nabo ogenda kusanga paati nnene kuba bonna nga omanyi tata w'ekibiina laga esinga bamma Kyagulanyi President waffe kaadi waliyo wa Nuupu ayinza okugaa nti ze ngenze gwe bawadde kaadi nkibuuza ggwe totya kukyogera kabaka kafaya oli muwagizi wa Nuupu ne bukyenkya ne bagamba President Kyagulanyi si gwe tuwadde kaadi nti etugiwadde Honorable Sseggona bw'oyinza okugenda n'owaka Honorable Sseggona ekyo kiri mu balabi baffe bajja kuba era buli omu agamba President jangu gye tuli bw'atuuka gye tunamuga President abo baveeko walaka waliwo yabakozeeko obunnanfuusi walaka waliko yabawadde ekyo gya mumiro nti kakati jangu ffe tukulaga amaanyi gaaki ffenna 100 ku 100 mu Nuupu tugenda tuwa President Kyagulanyi oba jidda ku independent nga tugamba alhamdulillah. Lwaki ffe gwe tulinamu ideology yaffe gwe tulinamu essuubi lyaffe yagenda okuba nga atereza eggwanga lyaffe nga otukyagala mu ngeri ey'enjawulo. Kati Honorable wenkubuliza akabuuzo kano saba okakkirize nti singa oli akola interpretation nti ekyo gamba nti abawagizi bwe basobola okupushinga nasholanga disloyalty eri ekibiina ng'omuntu atali loyo bulungi eri ekibiina oyinza kitwala otya kuba gwe kireka waggwe n'enkolaganayo n'ekibiina? President waffe azza tugamba emirundi mingi tewali kisinga people power. Teri kisinga people power maanyi g'abantu ago yatugana okugamba nti yalayimba oluyimba alina kigawo kyakosa nti engobu gitwala terinnya bwali bukyobo obumyu nga bwakuŋŋaanye bonna ne bwegattamu tobulaba nti nno bunafu engobe eri ayeroboza bweroboza naye nga bwakuŋŋaanye naye ng'eno egenda etulyalya buli kiseera yeeyita ki ne bugamba kati tugisimbeko engedduka. Lwaki ge bayita amaanyi g'abantu. So teri kisinga amaanyi g'abantu.
kitegeeza nti teri muntu ayinza kugamba nti nno olunno waliwo deviation loyalty mu kibiina eweddeyo njemedde ekibiina oba nkoze ki enkola yaffe ya president era nze nyina essuubi ddene nnyo singa wanaabeerawo obutali bwenkanya mu kugaba kaadi mu NUP oba nze bino mbyogera nga sitya ngaomanyi omuntu baba mukama yakuwa obuvumu obuzimba ekibiina sikuba kulaga nti oli w'amaanyi oli wa kitalo nedda waliwo ebintu byofuzi tulina okuyiga yogere nga ekikuli ku mutima nga tolina gw'otidde tya katonda we gw'osinza lwaki twagala tereza nsi yaffe pulezidenti musuubire mu kalulu kano ke tugendamu singa wanaabeerawo kaadi ezigabiddwa Mankwetu kino nkyogera mujja kiwako obujulizi bannakibuga bw'onaabeerawo kaadi ezigabiddwa Mankwetu ng'omutuufu bamuleseewo pulezidenti ogenda mumusanga ng'asayidinga n'omuntu akutte independent tekijja kuba mulyamu kibiina lukwe lwaki nti naye ajja tuuka alagamye ddala waliwo ekitatambudde buki bulungi anti kati gemaanyi g'abantu abantu bakola nedda president there was something wrong waliwo ekitatambula bulungi wanne gwe mulamwa ono ye mununuzi waffe emulwanyizi waffe gemaanyi gaki ayagatuuka gambe waliwo ki ekitatambula bulungi agamba amaanyi g'abantu leka googere kuba teyagasinga gegasalawo kyekiddako so it's not about loyalty ekikulu byonna bonna bwe banaabakozeko obunnanfuusi ne bakuuma kadi Mankwetu ng'amazima ddala n'ensi ekiraba kiri very open president asigale nga ye president wo his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yes tomuteeka mu sikando za gaba kaadi taziriimu waliwo olukiiko lwe yeesiga lwe yateekawo olukola omulimu ogwo tagenda tunulayo n'eriiso n'eritya n'erimu bw'oba ofunye obusungu ng'onyiize nyigira lukiiko kuba nabo bantu si president yatudde eri mu ntebe ye alinze kuba yabwesiga mu ngeri y'enjawulo era nsaba olukiiko olugaba kaadi lubeere nga lwekenneenya nnyo yes kubanga singa banaazigaba Mankwetu batambulire ku propaganda gwe bagenda batambuza ku bantu naye nga nawe olengera atambuza propaganda ate avuganya n'ono ate gwe nawe noga kampulize propaganda singa kinaatambula bwe kito kigenda nkitala nga kitala ojja kwesanga nga ekibiina kyaffe kigenda kukosebwa tujulirire mwe abagenda mu kusimba layini mu mugongo kuba mugenda mu kusimba layini mu mugongo bakusabula olaba nomanyi abannyini banna NRM bange banyimye bennyini banna NUP bange bakoze eki banyimye era kyovola mbona ababadde mu kalulu aka NRM akawedde eri abavudde nga baga kituufu mubadde mu ebirumira naye nze bampangudde nga naye obudde alengera nga nakwata ekifaananyi kye wali ku layini taliiwo nagamba kituufu wabaddewo naye wano vetting challenge tulina mu vetting eyaffe yano kuje tukozesa nti obuyinza tubujja ku bantu ne tubuteeka ku bantu abatono tubujja ku bantu abangi tubuza ku bantu abatono matches pati yaffe tugamba waliyo kola survey tulaba amaanyi galegata ku ground byonna bisoboka naye jjukira bootumye okukola bantu nti basobola okusanga okusoomoozebwa basobola okusanga ebisomoozo bingi mu field nga bakola ground work you know vetting ayina challenges endala nti mulimu olwaliro abafere kati bali mu vetting yaffe tuteekateeka genda mu vetting naye abafere bajja olina ku bisimu neyefuula nti ayina ku kitebe ava ku kitebe ekavule nakugamba owange nze nno nva ku kitebe nti naye nkubuulira kaadi weetaaga ojja ondabe jangu ondabe bonna batondabye kaadi oyinza batugiyina waliwo ebitatambula bulungi ate yanguwa ogenda okulaga nti ojja ddi bweluba lwomugaha mu Kampala ngenda kujjako ku Mande nkulinze essaawa mmeka nze lumu twakirabakokko nfunye ku bantu abagenzi bakuba amasimu n'abalala bannyumiriza bangi nze gundi yankubidde nafunye omusimu nenkubira ensaba ssente bweziti vetting edisadvantage eriko ate okitwe ku abakyala bakandidates baffe abakyala osanga ate omufere ng'asusse nawo tasabye ssente zokka ng'asabye n'ebigenderako batasobola asaba musajja munne olaba vetting disadvantage eyina era nze ebbanga lyemmaze nga tuli mu pati yaffe nwanye nnyo nga mpanika emikono bwe tubeera zi conference nga mbagamba nedda tuddeyo ku nkola eri ey'amaanyi g'abantu kuba ffe tukitambuza kyaffe people power our power naye lwaki NRM ekitukozesaako
onfuna yo lwaki ekikozesa ate ffe bannannyikyo netukiteeka ebbali kubanga mu kalulu akasooka tukkiriza twali tunakweteekateeka kimala pati yali ekyali mpya yakabaawo naye emyaka 5 gye tufunye nalwananga nnyo buli otugenda mu conference nga nedda tuddeyo tusimbe emigongo kuba tulina registers tulina party cards abawagizi baffe mu nupu bonna bamanyiddwa we bali nti teri muntu agamba ndi wa nupu koleka nyina party card abatazirina basobola okwongera ozifuna ne tugala katulesa sente nakubuza omwezi weziti ekiboga mwesiti muli mukaaga nti mujje wano L0 nga enali muwadde ekola ekyo kikendeeza emyelembe kikendeeza no pokopoko kubatwala basige bannenziro anti abantu basalawo novayo ng'omanyi nti ddala Muhammadu atuwangudde ku kaadi mu mazima newankubadde mbamu obulumira buli obutaliza bubulamu naye awo muwanguzi era asigala akoze eki avuddeyo okusinga okugamba nti ffe banna people power ffe tulolesa people power weeri naye ate kyetukola tekiraga kiri olaba nja kuwa ekyokulabeko ng'olwaliro President Museveni eri asobola munyiigira nti yanyimye kaadi mu NRM wadde basawo tribunal etereeza obutakkaanya obadde mu kalulu naye basigaga oyo abadde eri bibye nfuna ffe tubbidde luddawa eno era osanga olinga gamba nze ngenda kulonda Muhammadu babye kandidate wange naye ng'alemedde ku kya President Museveni nga ga President Museveni gwe ngenda okusigala nga nkola ki kubanga gamba alabedde nga ye tali part of the team deciding who. You get my point. Yeah. So kino nyongera okusabira ekibiina kyaffe era nja kwongera osaba kama baffe abakulembeze leero kitulemye okukola emyaka 5 nga giyiseewo naye nsaba 231 era nja kulwana Nakakongo Mukama ansaasire era akkirize ngene mu parliament nja kusimba Nakakongo buli nabeera mu conference zaffe za NUP okulaba nga kitugenda otandikirako nga twakayingira parliament tuddemu tuwawula registers party cards ziddemu zikolebwa bulungi nnyo tube ne bakandesa bali fully registered jeno tutuuka mu kulonda tukozese kye bayita amaanyi g'abantu basalewo tujjeyo gino emirembe gy'okufeeranga abantu bababbako ssente sigamba nti bali ku vetting basala ssente njagala abawumpiriza mu nkwate bulungi nedda waliwo abafeera abeefuula ng'omenyeso ejjudde ofere olaba oli akufeerera ku mobile money ne waliwo abafeera abeefuula nagamba haguze tomanyi naye nze nkubula nze omuku abali ku lukiiko kati nga omanyi muba ne pressure waliwo abakemettererwa bambi nagamba mukisa gwenfunye kange okozese ogenda okulaba bambi miliyoni zenga 5 zabadde atadde wano zanoonya kalulu nga bamugamba tofaayo kasoofuna kaadi bitofaayo ngadduka nga omufeera ajjanga azimukwakola kuddamu kuba ku ssimu ye nga teriiko okuddako nga teriiko nga webamumaze ontegedde mukama wange. So vetting is a very big challenge get facing afenga NUP naye nsaba mukama tunakkirize 231 inshallah tubeere nga naffe tudda maanyi g'abantu gabenga gasalawo pate nga amaanyi omuntu gwe baleese bwe pala pate tuddamu kubuuza kuba evudde mu bantu eno abangalo netukula ndaba mumwamumpadde oba biki oba mwebye mumwamumpadde kale muteekewo ka tribunal mujettereeze nga pate naye mumwamumpadde nze siina paati gundi yonna yes mumbeera bwetyo kati ebigambo bye bisembayo eri abalabi baffe abalungi abali ku Saviour TV ankusaba oyebasindikire mu kuwumbawumba sookera ddala okwebaza abawuliriza baffe naddala bannakibuga West mwebale nnyo tuwa obudde ne mutuwulirizaako mmaliriza nga nnyongera okuba nga mbasaba munteekemu obwesige mmanyi obuwagizi mukama mpadde nnyina obuwagizi bungi naye ate nkyetaaga bungi buli ali eyo yenna ng'olimu okukemettererwa emmeeme olw'enziro gye bagenze bansiiga nedda tuula wansi naawe ofumitiize singa abadde bagisiiga ggwe waliwulidde otya bw'ona amala okakasa nti mazima ddala kiruma jangu obeere ng'owagira Muhammadu Kibuuka bw'abayo omuntu yenna nga tampagira bambi ng'alowooza nti Muhammadu waliwo akabulamu nedda tebenkeza omutima gwo waakiri nkubira kasimu waakiri mpita wonna wooli nze nja kujja nkunyonyole lwaki nze ŋŋwanidde twagala kukolera kiboga yaffe twagala girinnyisa bamaze ebbanga batwogerera Uganda yonna nga batuyita bannakawunde twagala kujjayo ekifaananyi kiri nti tetuli era tetubangako bannakawunde twagala tukyuse ekitundu kyaffe buli omu yeewuunye wano we neebaliza abawagizi bange ak'ensusso munjagadde bannange neebaza kyaki yaffe eya Catholic Church
church yaffe ya Catholic Church buli wentuuse mu Catholic Church mu Kiboga West bangamba ekigambo eki Muhammad tubuuzeeko bubuuza fe akalulu twakakuwadda era tugenda kakuddiza ate mu bungi n'okusinga ku luli ne bangamba lwaki ne bangamba jjajjaawo Seeka Ahmad Mboga guwasa ku bipande ye yagenda mu 1973 n'afukamira mu maaso ga Kadinoo Nsubuga. Kadinoo Nsubuga wali omuwuliddeko? Yes, n'afukamira mu maaso ge yaliko ne bafaaza abaava n'ekiboga ne bamugamba faaza nga yabakulembe n'abaga Kadinoo tukusaba tuwe St. Felicita naffe tufune parish yaffe ekiboga. Jjajjange musajja musiraamu era ye jjajja w'obusiraamu mu kiboga wano naye yayinanga omutima ogugatta abantu nga tafudde ku nzikiriza wabula nga gaffenna tuli bantu ba Katonda wabanga bannaffe bano bayina kye beetaaga nange mbawerekerako ne mbabanjirako ne mbasabirako era buli wentuuka bangamba Muhammad ffe Catholic Church yonna weri mu West tugenda kuwa akalulu kasinge n'akalulu ne nebaza Church of Uganda buli Church of Uganda yonna gye ntuukamu bangamba Muhammad Kibuuka tugenda kuwa akalulu kasinge ne ku kaluli nga tufudde ku pati kize tuvaamu ne bangamba naliko bamusuta nga ngaiza okusabirayo okwo Saabadinko ninangamba mutabani wange fukamirako wansi nkuwoli mwezi n'akwatako ne mutwe nangamba ffe twakusomesa emyaka 11 nga n'oluzungu lwogenda okufuwa mu parliament ffe twalukusomesa bamusuuta wano P1 mpaka senior 4 nangamba buli Church of Uganda weri egenda kuwaka n'okusinga ky'oyinza olowooza wano wenyongera okwebaliza abawagizi bange bonna mu kategori zammwe zonna gye muli abampa akalulu aba NRM abagaffe Muhammad gwe tufiirako mbebaza ne Sekwebaza yenna ate mu aba NUP abagamba oyo ewaffe ekitaffe yatandika NUP mu kiboga kitaba kujja tugamuje tutandike teri yali agenda kutandika era singa naffe tulinga kuzimu ku zi district etaafu nayo obukulembeze bwa NUP ndowooza ozimanyiiko nga yo baawulira buulizi nti biri gindi naffe twali tugenda okubeera kuba kigambo kibayita okutandika si kintu kitono abawagizi bange mwenna mbeebaza era mbasaba mubeere bagumu mukwate abantu baffe bulungi n'empisa ng'era okuvaddewo nabaga nti tunoonyesa akalulu n'empisa n'obukkakkamu tukwate abantu baffe bulungi tubabudeebude tubawe message eya Muhammad Kibuuka nga ya bukkakkamu akkiriza mwebaze agaanye n'agamba nedda nze sinnabatebenkera mutima muwagira tomunyoola tomuvuma muwe eddembe lye obwebange olunaku lujja ku kyolumu yayinza n'okukubira essimu agaanye nedda nange nakkiriza ngenda wagira Muhammad tubeere bampisa tubeere bakkakkamu tunoonye akalulu mu bwesimbu obukulembeze buva eri Katonda era bw'aba atuusizza yajjawo obukulembeze olwaliro Honorable Mutumba Abdul yampangula mu kalulu akaggwa ningamba Mukama ali wamu n'abagumiikiriza emyaka 5 giweddeko era nga sigi n'emu eraga nti Muhammad olwalire ku buli Mukama ali gudde agenda mu parliament ye bamaze omujja mu lwokaano ne bamugamba NRM nedda dawali bayina muto wange gwe baleese kati muto wange gwe baleese ye musindikira obubaka si bunene nnyo muto wange Honorable Lule obugumiikiriza kitundu kubukkiriza bw'omuntu beera mugumiikiriza wamaze owangula kadi ya NRM naye bannakiboga bangi abaagala ogumiikirize gumiikirizako Muhammad emyaka gino 5 agende mu parliament oyongere obukala mu kitundu kyaffe ekya Kiboga otebenkerere ddala omanyi wano mu kitundu kyaffe naffe twenyemeza erondo omuntu otumanyi wa gy'ava atambula atya biki byatukoleddeko nga mu Kiboga nganze ogwe ensomeseza abaana ba Kiboga bebaagala ku Mwami Lule teekawo emyaka egino 5 oyinza n'okusala n'oteekawo bizinensi mu Kiboga oba bizinensi gyonna gy'oyagadde n'ogiteekawo tokomaawo baako emirimu gy'okolera bannakiboga bongere okwenyumirizamu n'okwagala teekateeka ofune oba n'oba opangisa si kibi nga bapangisa ebbanga lyonna naye n'oba opangisizza awantu naye ng'omanyi nti wano wentudde enkalakkalira kuba ennaku eziwala babadde bankubira wanga tumunoonya ennaku zetakola ki talabika kino wetwali musanga nga batugamba bamugamba vaawo ogenda byonna tuwagala mu bukakkamu sooka ogumiikirize Mukama wanabakkiriza ng'ogenda kukulembera ku Kiboga West olunaku lugenda kutuuka nawe bannakiboga bakuseemu obwesige bakuwa akalulu ak'amazima era ogenda obakiikirire naye nkusaba ekyo kirowoozeko mu mutima gwo onaakirowooza gye tukogera ddala Muhammad kyayogera kituufu kambeere mugumiikiriza bwe mankuwangudde tujja sigala tuli ba mukwano bw'onaayetanga ebiteeso bigenda okuyambako Kiboga okukulaakulana nja bitusanga mu parliament era mbagambye nti kino ekiteeso nno
munnange oli gwe nawangula yakirese nakisobola tukolera mu nkola yawete ezenjawulo. Maliriza nga mpita abawagizi baffe mwenna n'abatali bawagizi baffe ofisi yaffe ey'omubaka Muhammadu Kibuuka nagiteekateeka ddawo eri ku Butikkiro. Butikkiro house bw'otuuka ku ssazaawo kwate ekkubo eridda ekirulumba otambulako katono oba wakatuuka ku kolas wa Meya Kagali gwe yatuyiira awo ekikubo ekikkirira kala zaffe ojjaba wazirabye ddeza Nuupu n'ebipande bya Honorable Muhammadu Kibuuka ojjaba obirabye janguko tunyumyemu. Alina okuwabula kwonna kuleete nja kuba nkwaniriza. Alina okusomooza kwonna nga Mukama ampadde obusobozi nsobola okukuyamba ku kusomooza okwo nja kuba nkukolako. Alina ensonga yonna kujangu weetuukire ku ofiisi. Era nnyo okubeerawo obudde bw'okumakya nga sinnagenda mu field. Kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa nga 4 ntera nnyo okubeerawo mu ngeri ey'enjawulo. Era nyongera okuba nga nsaba abawagizi baffe mwenna tulinawo tenti. Tulinawo tenti zaffe eza Honorable Muhammadu Kibuuka. Bw'oba oyina omukolo gwonna oba gwa ssanyu oba gwa nnaku jangu buzze ku ofiisi. Tenti ezo tuteekawo nfuba nnyo okulaba nti nkwanguyizaako kuba buli alina omukolo aba n'okusoomooza. Bw'omala okujja n'ogaana neetagayo tenti 2 tulinawo emmotoka yaffe gye bayita tukutuku ezisomba n'ezituusa mu kifo kyo wogenda okukolera omukolo. Ttiimu yange ekola ku butebe ne tenti n'ebipanga bulungi nnyo n'ebulinda omukolo oguggwa n'ebujjawo n'ebukomyawo nga tukuggyako 11 ye service ombaka yeteekateeka obbaweereza mu Parliament. Mukama gy'ankyansobozesezza okuba nga nteekawo. Ndowooza ku services endala nnyingi nnyo zenjagala okuba nga nkola naye sofa eyo yo Mukama ansaasidde weeri. Oba olina omukolo gwonna tukubire ku ssimu tujja kuddusa tenti mu bwangu. Emikolo egimu tetulina na ssimu kasa tumanya nti gundi bambi afunye okusomozebwa tufiiriddwa aba ali awo tenti zo nga zimaze okutuuka nga tuzisimba nga tutambuza mu ngeri y'enjawulo. Saaba Nakibuga West munteekemu obwesige Mukama nga akkiriza inshallah tujja kugenda mu Parliament ate neetegese okukolera ekitundu kyange mu ngeri yonna esoboka. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Tweyanziza nnyo Honorable waffe Muhammadu Kibuuka okukyayira ku Saviour TV era tukwagaliza ekisinga. Amin. Mukama akubeere inshallah. Inshallah tabaraka wa taala.